show kutte bugumu lwa nsonga enaku z'omwezi nga 22 Friday Suprema Salon saa 12 yanja kwa kikoze ki kiguddwawo tumanyi Shiro oli mukwano gwa Shiba twandibadde tulaba nti saawa zino andibadde obasapootinga Shiba era ayidde omusapootinga oba Shiba yo okusapootinga naye ate mwenna mwetaddeko ekivuuna ku leero I think so, it's not the thing. I kimu kanene nzogamba Shiba mukwano mpimbi wange nyate naye concert ye eri ku Serena concert yange eri ku Suprema ena Serena zina kubala Serena ngamaze okukola kyentegeeza nti yandize wange eri it's a corporate show nange byabala ndungu paka kuki paka kumacha atwogere ku bintu ebitambula mu nti abayimbi mususu okwetekako ebivulu naye ne badijje namwe abamulumini yeteekako olunaku lwetaddeyo concert lulimu concert nyingi concert yange in January kwanza right now manyi concert yange ekyo ya 2026 August already date ikola ki ene basponsa bange nabaweza daki kwetegeka so ne buli muntu tukira buli muntu alina fan base ye ate buli muntu alina endowooza ne opinion ye kyakitegeeza ngatonza kunenya muntu abakone danzo kwa kintu ngasinza kukyakula ki kyayaga nga ye tomunenya. Talk about the venue when you choose Tell Trevor. No, Climax is under construction, renovation. Because that's what you branding. May I next feature that you City? Yeah, naenze kati servicing and put name kwano kwano. The servicing akoraganye ne kufunga mkwano kwano. Yeah, Climax bali bakwano bande. Nyati bali ikapu system pia sina sija kumanti. Manyi madenji manyi. So yagenda okujja malanga already na Supremacy ndinda kwanza fujita nkolea every Saturday Supremacy so kirinyo okukola shaliki opinion yo gosofuna tali mubi ngagwe naye yegwa yagala ene meme katale kwesima kola ki ate love it's different nati bagamba mu abantu ba industry most especially aba music industry mukola mu kwatagana nyo ne bashuga mami osenga abawala sizes za lero mpulideko so buli muntu alina embeera ze ne opinion ye ne choice manyi ne choice yo muntu agaga muntu kwakola ki kwakwatagana naye mulwamu emirembe omuntu asenga gompa emirembe kyekyo lwaki onjagaza gwe sitaagala wene ekifaananyi kyo guba ofuna olaganye meme kati tale azini lili paza tugambe matukola wali interview natugamba nti yakumanya aine emyaka mukaaga naye kati yendo oza ingaye lili paza omanya ngaimbi ndo imba kabasu pena imba kabasu de kalimu amsiu ololoza inanga yalinga myaka emeka ana problem yana bwo keke myaka utana bakola ki bajogera so nete yagambye yakumanya ine myaka bamukulu era baba bamukulu okubanga yakumanya kamene bamusinga ne bebekulu bamusinga nete yanatugamba asuka kuira mulimba lwa kamene. Yeah, better than them. Nakwa better than them nakola Mr. DJ. Atugende kwa kusaidia aba promoters. Bavudeyo ne balwa ne bekubira omulanga sente za fulumye eza industry z'abayimbi. Ngamba ba DJ. Mwite muli nnyo kwekyekya kubanga mufuna sente eri government. Bana badde wenteka. Bana badde ne wampita nze kujja. Bana badde wenteka. Simanyi sayo kuga kikistana akoki. Kwanza Kenzo mkwano gwange. Atenze Kenzo. Nje mbirivingira ngani wana koze ekintu nga kirungi kigata industry nadijana kwa kino kigata industry atwayongerayo naye bobanga balina ebyawe federation ebya sente zabe ziki bali ba promoter bali bakwateka abayimbi seki baina sente olowooza mimi ne promoter nyasinga okwetaka muyimbi abakuza olima n'oluhitinga nnyo okwetegeka sooka okola sente yetegeka nale promoter watena muyimbi takola ki tena ate promoter ayimbi ashoga manti promoter yetaganya muyimbi usinge butere unasoma kati Kenzo baina hit right now waka million that's what kwetegeka
emyaka gino gyonna era Friday ngenda kubeera ku Suprema Salon nakumezi nga 22 kibalibwa Guestmark Experience. Saturday ngenda kubeera Jinja ku Fantasy Lounge, ngenda kubeera Embarra, ngenda kubeera Masaka. So njikola nga nazze mutuwa zonna zenkola nakuda mu ntebuli kimu kyembale namu ebyankwata neka nazze mu kutabuli ki Ndimusanyufu nnyo okuba nti mbeeyunzeeko omukolo guno munene nnyo muze gutegeeza kyamaanyi okuba nti wa DJ Shiro nange gubanga ogwange kubanga dde wanu wange omusajja oyo nze kambabuulire Shiro ndowooza bw'osala omusaayi gwange mulimuko DJ Shiro engalo bazikumanyako era kimanyi is my favorite DJ era ebbanga nanze nkyogera mugamba you my favorite kuba musajja oyo atagasseko ettofaali nze muvadde wanu kuli balanga olwasokera ddala DJ Shiro yalukubanga tamanyi atandabanga nako brother we Bashiru yantwalayo nefuna omukisa ogunsisinkana naye obanga ku muntu akuba muziko nga takulabangako tateze kibatu talina kyakusuubiramu tayagala nakumitinga okitegeera ebiseera ebyo yafigazinyo ng'omuyimbi yali atandika omuto ate omuwala aliko obulungi kugamba fomi kyali kyamaanyi okubeera nga nafuna omukisa dijja ow'amaanyi okuntegeera napushinga endongo yange nasitayina kyansuubiramu DJ Shiro webali kutugattako tofaali bayimbi bangi ate kyemusa DJ wa generation zonna. You know, he's been here before us, he's been here with us, ate akyaliwo n'abaddako DJ Shiro agenda kuba DJ waabwe. So omukolo guno gutegeeza kyamaanyi kyonna olaba mbadde siyinza kusubwa mu bingi ennyo bye mbadde nnina okukola ne ngamba nina okubeerawo because it's my favorite and on that day still tuba just sawa nina kubeera wano ku Supremacy buli fan wa DJ Shiro ali buli fan wa Spice Dana manya ngenda kubeera wanino tewali kulanga kulanga tewali walala ngenda kubeera okuleka wa DJ Shiro wano so tumujaguze tetukoma ku kino because we will never have another DJ Shiro bintu byakoledde eggwanga lyaffe tetugenda kufunayo Shiro mulala is a legend ate tukitwale ng'ekyamakulu tukulage support on that day and onwards. Thank you so much sijja kuwambira nnyo because ebisinga ndowooza mubyoledde ate kyankoledde n'abalala byabakoledde so ffenna tuli one for one cause DJ Shiro nkwagala nnyo mukama yongere okuwangaaza oleme nakaddi olaba wooli awo tukwagala awo buli generation njagala bakke omubi natovaawo. Thank you so much. Nnyo okubeera naawe wamu wembaaka ndowoozaanga nakavue Masaka twabeera amalwalisi kwedeni service paaka nga tuwulira obeera mu kibuga oba majestic by that time naye nga DJ Shiro ng'akuteera mu luyimba lw'akantu yateekangamu ng'alemegesi DJ Shiro wajja kujooga ekyalo kyonna webale tafaali ebyo bye watuteekako muganda wange nga ne Shiro eyasookera nga nakuba oluyimba lwange n'ogula emmotoka nali simanyi nti lwakutte kumbe Shiro yalulage nga twali eyo Masaka ngenda okutuukayo nga ntumanyiriza bitibyo DJ Shiro webale nnyo webalire ddala. DJ Shiro talina nnyo mbeera ndowooza nga kasaffe n'abali wano tukimanyi naddala abayimbi waliwo abantu nga baatuteerawo okubatya ebbanga lyonna nga lyetubadde tugezaako okuba kituli ng'abantu batutiisa naye DJ Shiro atwaguyiddeyo mu lugendo lwaffe olw'okuyimba mpaka we tutuuse wano. Ffe ebiseera ebisinga tetujja ku muntu nga tetumwagala ffe tetujja era bw'olabanga tutulabye manyo tetukolagana naye tugenda gye batwagala kyobula Shiro lwatuse nazze